nabadde twadde tutambula mu week eno ne tulaba omusajja omu omukyalo omu maama Kabina maama Mabugo era nga nti Bobi Wine awaserugga oyo mwennyini nga gezaako gamba abantu nti Bobi Wine alina okuvaayo era n'alagira n'okulagira mukyala Catherine n'alagira nti Bobi Wine alina okuvaayo annyonnyola abantu be baawule politics ne music twadde tukyali awo ne zireeta mutabani wa Bidandi Sali era naye kyekimu twadde tuli awo leero ku makya abaddeyo bano aboogera ku pano zaabwe ez'aba NBS akasajja akamu kaali kakula ku mawulire nga bakayita Saabiti nako kavuddeyo ne kaga nti politics w'ennaku zino takyalina pulaani wabula wawaalaala kandange Yekolera lwaki eno gundi eno koodi ey'okuvuma abantu bagitambuza nnyo naddala abali ku ludda luli nti mmwe okuvuma mukufudde nga strategy ate nga tesobola kujjako mukulu Museveni. Okay. Masaba nga nkyali muvubuka muto esebo ewaffe Butambala jajja yagenda nampa ebidomola 3 eby'amazzi okubijjuza esebo kati nga waliwo munnange bamuyita Nadawi mwana wa Kojjo nga ye bamuwadde ekidomola kimu esebo nava mugane jajja toli fair jajja yataama jajja yankalakata emiggongo manye ekinkubya edda esebo muvumye kati waliwo omuyise yali ayita kyava mugamba Majjamidi omwana okuba waaki anvumye ono kyava ngamba ovumye jjajjaawo konze nedda ne munnyonnyola nga ebigubadde ne mugamba nti nze mugambye nti naye jjajja toli fair lwaki nze ompadde ebidomola 3 ono n'omuwa kimu namugamba Majjamidi omwana takuvumye omwana abadde akugamba nti toli mwenkanya kati kitegeeza ekyankubya mu budde obwo jjajja teyategeera statement yange yalowooza nkoze eki nvumye kati njagala okutegeezaako muganda wange Masaba abantu abagamba nti tuvuma kijja lwa nsonga nti entegeera yaabwe naffe okutegeera bye twogera nti omuntu buli lw'oyogera kyatategedde ofaanana amuvumye gw'obadde okimanyi nti omuntu buli lw'obeera omugezi ennyo n'onafuya pointi y'omulala akutuuma wa lugezigezi yo kituufu kati bano ekibe mu kubaluma olunaku olwaleero nti tebasobola kutegeera statements zaffe nze olunaku olw'ejjo nazze n'emboozi ya Reham ne Coca-Cola oli n'ateekawo mu comment section obuzibu weefuula omugezi si mukyamu okulowooza nti neefuula omugezi it's because teyategedde kyentegeeza kubanze ffe tutegeerwa nnyo abategeera njagala omuntu omu aleeteyo akatambi nga Yekolera agamba gundi osinika ebinnyo gundi olinga embizzi gundi okola booti gundi okola booti era bwe weetegereze ennyo ababadde babyogera ennyo ababibungeesa babadde beefuula ab'omuffe abali mu kubyogera ate be babadde bawemula kitegeeza bazzeeyo ewaabwe kitegeeza nti bano abatono be baatusigamu batuyigiriza okuwemula twabatebuka era ne baddayo ewaabwe ate kati beeboogera nti bali bawemula politics w'okuvuma tumukoye naye ng'asobola okujja n'agamba mukyala Museveni Janati Kata nti olinga kino njagala kitegeezako aba NRM mwenna bannange tetuvuma just temusobola kutegeera buzito bwa bigambo byaffe temusobola kutegeera ngeri gye tusabika ebigambo byaffe Masaba nze omuntu singa gamba nti Yekolera avuma then oyo ye musiru waddanga asooka kuba Yekolera agenda okutuukira ku point gy'ayagala okukoona kasooka nakwetolooza kwerulira that's why bwendeese kino nsoose kuzzaayo mukyala ewa jjajja nti yankuba emiggo nga yalowooza muvumyi ng'era akyematiza nti bannanga omwana nanvuma naye nga the fact that she didn't understood my point my message osegeera nti message yali emugamba ndaajana jjajja njagala bwenkanya
naye yaŋŋamba muvumye. She misinterpreted me. N'agamba omwana akoze eki? Masaba omuntu singa akeera n'agamba bali bavuma politics w'okuvuma politics katugambe. By the way, kino njagala kibagamba waliwo faces ezimanyiddwa ennyo nti zoogera ku internet ku lw'enkyukakyuka. Ne wabaawo n'abantu bamwoyo gwa ggwanga ababirabanga bwe tubiraba. Naye Masaba bw'aba takuwemulangako, Yekolera bw'aba takuwemulangako, Lumbuye bw'aba takuwemulangako, Asimwe bw'aba takuwemulangako, Saalake bw'aba takuwemulangako, ani Kisekka bw'aba takuwemulangako, Pomusisi bw'aba takuwemulangako. Teri wa Nopu yali akuwemuddeko. Oyo akuwemula aba Munnayuganda. Webale nnyo. Kubanga olwaleero omuntu singa anaakeera n'akuba munnakakumbi ku kyalo, sigenda ga Museveni asusse obutemu bannange newankubadde Museveni mutemu ali attached ku muntu oyo akubye omuntu akakumbi ku kyalo. Then lwaki oli bwakuvumira eyo yonna gyakuvumidde? Abanupu bavuma secondary. Ekigambo ky'okuvuma kisinga nnyo ku TikTok eyo Masaba. Masaba gwe bw'olaba kiri feya Samson Kasumba okugenda ku TikTok azinireyo pindula yemole atuko okukomba olulimi aluteeke mu nnyindo. Ku myaka gy'alina Masaba olaba kiri feya ani Muganda waffe ono bwana Muhammad Nsereko okubeera ku TikTok o inviting bakadama. Sigamba nti tebategeera naye ogenda ku invitingiramu omwana gwe wanyiiza edda akuwalabule ng'ali stressed. Golowooza lwaki si inviting abantu ku programs zange? Nja ku invitingayo basatu abatakkiriziganya nange kubanga nkimanyi nti Yekolera itongo ayina abatamwagala. Omwana nvume otegeera. So kyabuvunaanyizibwa omuntu yenna okubeera emyaka gyo we gijja. Nagamba nti mini nnungi Masaba naye si mu kkanisa n'emikolo egy'ekirabufu. Ojambaliddewa omuntu omukadde olina okubeera mu kifo ewali abantu ate abasengejje nnyo. Bwe bameka boolaba beeyambulira ku zi Facebook live naye ku TikTok byebiriyo gy'ogenze we bakuvumira. Omwana asobola okweyambula n'alaga ebyalo n'alaga amasaza kaapu n'agalaga ati ku internet. Oyo gw'ogenze okuweeramu endowoozayo ajja kukuvuma. Oshageera muganda wange. So bagamba nti bayekolera bavuma abaana ba Nupu bavuma. It's because entegeera yaabwe bambi obasaasira ya wansi tebasobola kutegeera buzito bwa bigambo byaffe. Masaba nkugambye jjo nakoze statement eya Riham bagezi bokka be bagitegedde naye era babadde ba Nupu abasinga abagitegedde aba NRM obwedda bajja naye kantu gwe weegeziwaza just because tategedde kyotegeeza ye yamanyiira muntu ajja n'akugamba Museveni kino oba Bobi Wine kino gundi kino Kataha kino gundi kino nti ffe ebigambo byaffe. Nze ndi musajja muganda mpoomerwa nnyo oluwombo kyovolaba ebigambo byange bijjira mu luwombo. Kakati omuntu atali mugumiikiriza oluwombo mwendeetera ebigambo byange ayinza odduyita endagala. Laba ono aletedde abakendagala lwoleetera otya abakendagala bannange bano bakopi because yamanyiira byakulusaniya ebijja byeyambudde. So ebigambo byange mbireetera mu ndagala nga Masaba bwabireetera mu ndagala nga Lumbuye bwabireetera mu ndagala. Kakati bano abatali bagumiikiriza kubijjula babitegeera oba batalina bwongo bubijjula kubitegeera munnange ensonga lwaki batuyita abavumi. Naye era njagala okubeebaza buli we batuyita abavumi kyongerera ddala obukakafu nti ate bano baagye nnyo. Omuntu ali mu buyinza nga tasobola
kuyawula kwavuma oli mu buyinza Masaba naye nga tosobola kwawula muntu avuma ku muntu ayogera ku lw'eddembe lye. Ogenda kwawula otya omukenuzi omutemu n'omulyake nti bano tebasaanidde kubeera mu gavumenti yake nga tosobola kwawula ebigambo bya Yekolera wadde binkuba mu butuufu naye byamagezi bw'ayogera ku Kibalama kamuddize Kibalamaawe bw'ayogera ku ddagala etali malwaliro kandi teekeyo bw'ayogera ku Olivia Lutaya kamumuwe kati ate gwe n'osalawo olw'entegeera ye ntono ennyere nafunye ey'omunguuba bali bavuma bannange abaana bavuma kati ate bigenda kyuka mu Masaba gwe bw'owulira nga Yekolera akuvuma naye muvumi kalas dawa ya moto ni moto gwe bw'owulira nti ebigambo bya Yekolera bivuma naye muvumi Museveni bwe mba nkuvuma naawe nvuma as simple as that. Wano musindisa abaana wiki namba nga bavuma Kyagulanyi bitwale 5 nze munsindikidde abaana buli posti gyenkola muteekako abanvuma okufaanana enkima muteekako abanvuma okufaanana embizzi muteekako abanvuma obwa Ssebbijjo muteekako abanvuma amannya aga yero waliwo eyaŋŋamba nti ennyindo yange enkuba bw'etonnya nsobola okweggamamu kati olw'okuba mulaba forces ze musindise zonna ziremeddwa okunzijjako kubanga nze ebivumo tebinzijjaako kati ate mutandise okukolima ate nga nze sibavuma bulijjo be musindika okunvuma bampa mmere simple gwe Museveni bw'oba owulira nga tosobola kunvuma kunsaanya gula abanvuma naye nze nina enkola Masaba nze sirwana na mukongozi nwana na lubaale era mujjukira wano Musaga z'Emmengo zembadde bwez'Emmengo baali balowooza basobola okumpangula nga olaba nakozesa amagezi mangi mu kuwabula kuba ensonga gye nali njogerako yali sensitive nnyo ensonga gye njogerako yali ekwata ku Bwakabaka bwange bwendaba nti Museveni bazuukusizza akatambi kano n'ekigendererwa nti bano bagenda kugamba omumbejja tavumwa naye nga akatambi mu kazuukusa bakataakinzeemu ebifaananyi bya His Excellency Bobi Wine nga bo beekwasa ekintu kimu omumbejja tagambwako n'agenda mubasobolera okitegeera kiŋŋamba nno kino tekigenda kusoboka naye nga nze nali ntaasa mumbejja kuba abaana bamu abali sensitive ennyo balina obulumi obungi baali batandise okunyiiga ennyo bannaffe abali mu biyumba bannaffe abalema bannaffe be battira abaabwe bannaffe be baasendera amataka nenjagala mpumbewumba omuliro ogwo nga nsaba b'Emmengo omwana ono ekitiibwa kye kinene nnyo okubeera ku TikTok mulungi nnyo okubeera ku TikTok ng'asomesa ebyobuwangwa naye singa dda mu sounds ezikola ki ezijerega abantu on top of that omumbejja talina kutambulira mu sound ya Bad Black kitegeeza n'omumbejja alaba abawemula bamukolera bangiridde force nze yayiwa force nga mutegeera nakwata bukwasi kasimu mujebale bwe ntyo nno nze nno nina enkola yange buli lw'osindika abanvuma nze abaana bato sisobola kubaanikula ŋŋenda gufuula omulamu okumala wiiki nnamba ensi esalewo ani mutuufu ani mukyamu kati kyava ŋŋamba naye nga tuzze muko obuntu bw'oyingira munda mu statement yo wabadde owonya Bwakabaka bwo naye ebiseera ebisinga eddagala erikaawa lyeriwonya kakati kikyentegeeza nga bali we banyiiga ne basindika abanvuma naawe feel free okunyiiga osindika abagenda okunvuma bw'oba owulira nti bye twogera nga tubasomesa oba nga tubabanja ebyaffe bw'oba owulira nga bivuma bw'oba owulira nga gwe bikuweebuula nnyo naawe sindika abampeebuula as simple as that nze bwe nnakulira mu buto nga bw'onkuba oluyikuba luyi bw'onkuba jinja kuba jinja bw'onkuba omuggo kuba muggo bw'onkwatira ejjambiya kukwatira jjambiya nze nakula mmanyi liiso ku liiso kati gwe bw'oba ogamba nti kibyo bavuma nga ate nammwe musindika abavuma kyokka nga ate ffe tetuvuma naawe funa abavuma as simple as that waliwo omwana omu ali ku payroll ya mwami Museveni abeera ku TikTok akubawo ekigambo ekiwemula jawo gundiyo kakasaka omwana oyo mwali mumulabyeko
sijja mubabulira manyi we mula oyo munnange yete bamutunuulira era kyekiryokke okuwemula Kyagulanyi okuwemula Yekolera okuwemula Masaba okuwemula Lumbuyinga bwayagala naye Yekolera ajja nagana naye Museveni nedda leka kutusiriwaza ndaba weesiriwaza wekka okutugamba nti abalambuzi baba basse mulambuzi waawa gwe bakuba essasi limu nga yabadde ambushi kitegeeza papa nga gyolaba gye bakamya Kirumira gye bakamya Kaweesi naye ono yabadde ngaaliko ne sinayipa bavuma nabagamba abaana ba National Unity Platform abaana ba Excellency Bobby abaana ba Bobi Wine bali bavuma bano bemugenda okukwasa obuyinza otegeera so tobanenya sigenda kunenya muntu Masaba agamba nti abaana ba National Unity Platform tuvuma it's because entegeera yaabwe eri tulo okutegeera engeri gye tusabikamu ebigambo byaffe engeri gye tuleetamu ebigambo byaffe that's why nkugambye omuntu bw'atakutegeera asobola okugamba nti okoze eki nti omuvumi bw'atategeera statement gy'oba okozesezza otegeera kusaasira n'agamba nti Bobi Wine gamba ku baana bo balekera okutuvuma tukooyo okutuvuma then kati mpa kusaasira tasiki kusaasira osobola okukolektinga music wo mu buli library gye wamuteeka mu buli ssimu ya muntu kusaasira osobola okgenda mu buli ssimu ya muntu ku buli YouTube ya muntu library ku library tape ku tape CD ku CD flash to flash no collecting yo music we yenna n'omwezza bw'oba tosobola collecting music gwe weeyiiza omwezze kuba ne Vincent Segawa yakyogerako ng'asiramuse sajja musiraamu era tusaba Allah naye munywereze gyali n'agamba banne temuddamu kukuba music wange buli alina music wange musiimuule njagala kukuŋŋanya music wange kyamulema naye nga music wuwe then oyagala Bobi Wine agende ng'agamba buli muntu oyo gyali owe Sri Lanka ow'omu Amerika owawa bannange temuddamu kwerwanako bannange temuddamu vuma bantu baffe batalinaako bwannannyini baatawumba baataliisa baatanywesa naye nga gwe music wo tosobola namukuŋŋanya mu bantu yonna gye yakola ki waliwo ebintu ebituuka nga tobirinaako control otegeera omuyimbi okola gwa kuyimba si ggwankako owuliriza ate tosobola kuŋŋamba luzze lw'omaze okumpa otegeera kati Bobi Wine bw'agamba abantu mwebeereremu eggwanga livunda oli wa ddembe okumutaputanga bw'ayagala n'ekyokulwanyisa ky'alina kusaasira nga ye presidential advisor ayogereko ne mwami Yoweri Kaguta Museveni ye gwayita president atuddiza abasibe kuba yamutuukako then yogala Bobi Wine aratuukanga ku buli muntu atamanyi buli muntu gy'asinzira gy'akolera ebibi nti bannange yeyogerako ani gwagenda okwogera naye golowooza Bobi Wine ani gwaliisa golowooza Bobi Wine yagula ddata w'abaana aboogera obalowooza Bobi Wine amanyi obulumi gwe Masaba bw'oyitamu okusinga gwe nnyinimu olowooza Bobi Wine amanyi obulumi obusinga obw'omuzadde yafiira omwana we asobola obumanya ne tasobola bufiiringa nga ye golowooza nti ye baali basenzeko ku ttaka okulya ebijja by'abataata be kitegeeza gy'omutuma nti genda obagambe balekeraawo obukambwe ate be basinga obukambwe era naye bamuvume asegeera muganda nge wayogedde ku Baby Cool of recently yampostinga nga taddeyo omwana ng'omwana ali mu kunvuma osegeera manya nti ye ova nnoonyamu mawulire kuba amanyi nze nnina amasannyalaze nze ndi versatile nkola ebyobufuzi nkola music ne mummamu si mu bubi naye Bebe Cool okujja ne statement nti abaana balina okubavuma buli muntu ku internet kankujjukizemu Masaba twali mu Gagamero family ndi omu ku bafounder Gagamero
era ndi omu ku bammemba mu Gagamero family. Nze nkyogera lunye nti nali mukozi wa Bebe Cool, omuwagizi wa Bebe Cool. Oshegera. Yeso. Ebyobufuzi ne bitwawula nze nga ndaba ye side gyaliko ndala nange gye ndiko nki ndala. Naye tewali kampu yali evumye ku bantu nga ya Gagamero. Tewali kampu yali evumye ku bantu nga ya Gagamero. Gobadde okimanyi nti twatuuzanga meeting ekiwaatule Recreation Center. Sometimes netutuuzanga meeting ku Centenary Park akafo bakayitanga Rafters. Naye ng'omanyi ekitutuuza? Kuvuma bantu. Ngero oboolyawo nga kasimu kazi yeko omanyi kadinga ennaku zina tususseko yatukubye kituni kakati mbadde njagala tufuna abaana abakubi b'amasimu ku radio, abaana abagenda ku social media n'abakola zi Facebook live era ne penge mugambye tuvume kadingo tumuvume tumuyise bubi ne bwe kiba kyetagisa kumulangira malalo ga kitaawe gatakolera tugenda ku kikola. Nze kuba mu kifuba emirundi 3 ndi mwononyi. Golowooza baana bameka betwalagiranga okuvuma nga Bobi Wine. Kati kankubuulye n'ekintu ky'obadde tomanyi. Obadde okimanyi nti Bebe Cool mu Gagamero mwe twatandikira oba mwe yatandikira emboozi ya Kenzo ali Ebisiyaga nga Kenzo atutte iti Bebe Cool alaba amulese nnyo. Gwe wantinkude. Bebe Cool kano mufiringe fyo katemamu agamba nti abanupu bavuma mu Gagamero mu meeting mwe nali yali etudde ku Rafters resolution neita temwakkirizibwanga mu recording nti kasajja katulese tukakube chemical ki tugambe nti Kenzo muli wa Ebisiyaga. Obadde okimanyi kyava mu Gagamero. Obadde okimanyi nti buli mwana eyavumanga omuntu yenna atakkiriziganyanga ne Bebe Cool yabangako data wa 10,000. Era obadde okimanyi nti nze Bebe Cool nganze yali komanda ow'abaana kati mu lumbe lunaku lumu namalako it was like 3 days offline. Sina smartphone Bebe Cool nankubira essimu kamapesa kange naye gwe Yekolera kakati ng'obuze omanyi Yekolera nze kankubuulira ebigambo bino nkulabanga omulongo wange entalo eno zitutuddemu kyokka goli off abaana tebakyalina muduumizi. Bebe Cool owulira ne mugamba sina simu kale enchakeere ntinda tusisinkane entinda wano mutabani we yadde wali studio ya Gagamero nenkeerawo bwe natuukawo kyava agamba Yekolera oli otya ne mugasirina simu ekikulu Yekolera olebeeta nnyo mu lwali kiremba Yekolera muwe 7,000 agenda agula essimu. Golowooza yali agingulira lwakuba njagala oba lwakuba ndi mulwanyi wa ntalo. Of course yali agikuwogera olwadde etaloze. Kakati oli agamba nti abaana ba Nupu bavuma just olw'okuba bayogedde amazima nti emmotoka bali bavuma nze avayo neŋŋamba Bebe Cool kuba nakyogera lwatu wadde yagamba toyingizamu mukyala wange na famire nze nakyogera lwatu namugamba Bebe Cool ddala singa oba oyagala okuwabula saha lwaki toyogerako naye nze nina abantu bendaba nze era nze okujja okwogerako ku programu oba onsusseeko semasaba nso okulaba nga nenga hakano masaba leero kayiseemu then nkwata essimu yange nenkukubira essimu nenga masaba naye omusajja yajja mu lujjudde n'agamba saha munyi wanjaga teyakoma ku saha n'abiyingizaamu omwana wa King Saha taata wa King Saha ne taata wa Saha yankubidde oshegeera yenda alowooza nti bw'oweebuula Saha oba toweebudde baana be njagala kibategeezako
bw'ovuma Yekolera n'omwana wange automatically oba omuvumye oba ovumye family yonna kuba Masaba nagamba omukazi lwalivuma omwana wo nti kiraba obusiru bwabe waabwe nawe abakukoze ki akuvumiddemu nawe abakuvumiddemu gw'omanyi Bebe Cool family z'abantu bameka zatyobodde gwano gwolowooza nti Rema yali bba wa mukyala wa Dirisa Kenzo ali waka naye nga waliwo abaana bali ku gagamira bali ku simu bali mu kukola nti Kenzo musiyasi omwana Sempijja lwe yafa gwe gbuuzo oba tekyava mu gagamira ebiboozi asaddaasa omwana gwolowooza nti oba totyobodde famire ye nemugamba naawe mmanyi ekyama kya mukazi wo osiba otujerega ntunywa enjaga banywa enjaga nemugamba naye naawe mmanyi ekyama kya mukazi wo tesigenda kwogera kuba saagala biyingiza mu mukyala we mukazi wattu tabiri ngenda kufa ne Yekolera ofe nange gwataasoma olwane n'omulwanyi w'entalo gw'omanyi nti naawe yazikuwanguliranga olwane nange gw'omanyi Bebe Cool abaana bagagamiro be yantekako nga balina okunvuma nembazira nga buli bavuma nomba mukulu buli bavuma nomba mukulu yalwadde nampowa kati juzi nalabya postinze mwannyinaffe Kadamba eyanvumye nenga gwe kati nkulina awo wenkwagala olina kulwana nange sina Bobi Wine wamutadde kule mbulayo omwezi gumu muveemu nawe muwaddeyo omwezi gumu omuveemu mukwase kapiripiiti kuba te nange ndabe entegera yange zitowa nnyo omusajja ayigibwa gavumenti ennamba nwanagane ne Bebe Cool Museveni nze gwanoonya twogere ate nwanagane ne Bebe Cool yanoonya Museveni ogamba oli mwana minisita ate nze ndi mwana wa Jeno yaleeta gavumenti mu buyinza tatawo n'afuuka minisita who is big it's me otegeera so ebintu ebyaliyo mu Gagamero famire z'abantu nnyingi zalumbibwa emboozi y'Ebisiyaga yatandikira mu Gagamero omwana ono City Alose bamitanga Sempijja yagwa kagaali kabenje ke bafuna ne Patricia byava mu Gagamero gwobadde okimanyi ono omwana Patricia so kati yazannya ne basibyo naye Patricia omumanyi oyo mwana mutegeera oyo gwobadde okimanyi nti mu 2017 ekiboozi kyava mu Gagamero mbu Kenzo yafunisizza omwana oyo olubuto ne balugjamu ndeeta Bwiino kirimwe muntu yinkudde sonze munnange zonna Masaba nze sina lugambo ndi musirisi era ne bino saagala abantu bannaye mu byogere bikome wano gwobadde okimanyi mbooze yava mu Gagamero naye mbisirikidde kati ate Gagamero boss gwogamba nti ki nti bali bavuma gw'omanyi abantu be wavuma oli n'asasula omwana data nga balina kuvuma mutabani wa Bobi Wine mimwa mibi byava mu Gagamero bino byeggamba gw'obadde okimanyi nti bingi byesijja kwogera kubanga kale era werekeramu ebyomuntu biba byamuntu kuba ate bwe nayogera ennyo naye tojja kunneesigisa bibyo era kituufu ozegeera so byembamenyeddeko bye twakola mu Gagamero gw'obadde okimanyi nti mu Gagamero gye twakubira ziza bafana ne tusakkaariyayo musajja wattu kyonna kyali olwaleero gw'obadde okimanyi nti twateekako ziza bafana ekivvulu nga tulaba zze n'amaanyi mangi kyokka tumala okukimuteekako Bebe Cool ali ku Serena imagine omutima omubi nga bafana ali bugogo ne tuyita mu Jennifer Musisi naggala ekivvulu kya bafana kwekyo obadde okimanyi kati omuntu omubi asinga oyo ayagala aliwa abo abaana bakiwoko singa babaddewo wano nandirese bo ne bakoleza ku Bebe Cool bye yabakola ate nga birimu n'ebyawongo naye saagala kubyogera omwana eyali ne Bebe Cool mu mmotoka Rasta Tony nga Bebe Cool averira
emmotoka neyabika omupiira ne bagwa good enough Bebe Cool ne mukyala we mukama n'atusaasira kuba Bebe Cool kyabugagga kyaggwanga by the way sinza kuga nti njagala afe ayina baanyumira abamwagala nange ojja kwesanga ne bakyala bange mbakwanidde ku nnyimba za Bebe Cool era mukama yatusaasira Bebe Cool naawona omwana oyo n'amenyeka bbaka booni nze njeyitira bbulaaka bbuuku n'amenyeka bbulaaka bbuuku dine eggumba ly'emabega bbaka booni anti nze nakula njiyita bbulaaka bbuuku omwana oyo bw'amenyeka eggumba owulira yesebo tuwulira sebo mukama Bebe Cool Ameria kyambadde yamuwa miliyoni 10 ez'okujjanjaba omwana oyo Bebe Cool wajjanjaba omwana oyo wasasula sente ezirina okujjanjaba Rasta Tone Bebe Cool Rema we yagenda biki ebyaddirira Rema we yagenda biki ebyaddirira kati nkubuulira olutalo lwa Kenzo ne Bebe Cool olutuufu we luva lwakuba Rema bino saagala bimuyingizamu mukazi mufumbo ne ffenna tulina past akkirize naye muweteremuuko katono owulira muganda bwe tuli tuwuliriza sebo Rema bw'agenda ewa Kenzo wajjawo olutalo ate laba Kenzo watuuka ekiseera n'awangula BET akututteko omukazi akututteko international award kyokka nga gwe investinga kingi nnyo awo olutalo lwatandikira era mujjukira Bebe Cool olunaku lumu yaga Kenzo yeeyita mwana muto abaana bato bamera ekiwalaata Kenzo nakuwa oluyimba baluyita sawuli yako nga lukuba mukama waffe Bebe Cool wamukwana n'agaana from that I know Shege. So, ebintu byonna Kenzo wa Illuminati, emboozi ya Illuminati mujijjukira. Oshege. Twagitandikira mu Kagamiro. Nga Kagamiro bosi ya Jibala. Kenzo ali Ebisiyaga. Ebyo byonna byali mu Kagamiro. Era sometimes ntunula no Jose Chameleone muganda nge ngalowooza nti Bebe Cool amwagala nnyo buli we baafunangamu obutakkaanya nga Bebe Cool yaŋŋamba yeko okimanyi nti mayanja njoze omanyi Bebe Cool we yabanga alina olutalo lw'ayagala okumulwanira nga mpita mulongo wange esebo omanyi Yekolera nze kankubuulira ebigambo bino oli mulongo wange naye mayanja Mayanja nsuseko tuzuukuse ebyakalamaji kale oyika Bebe Cool Bebe Cool wanaakusekera Bebe Cool ebbali nga yakusindikidde abagenda okukusaanyawo tumutandike tuzuukuseemu ebyakalamaji omanyi Mayanja obuzibu bw'alina takimanyi nti nze ndi mukulu we omanyi Bebe Cool ayagala ekitiibwa wadde tamanyi kwewa kitiibwa era muganda wange kuwuliriza Bebe Cool ayagala ekitiibwa wadde nga ye ng'omuntu tamanyi kwewa kitiibwa era kikaka no kikaka by the way you cannot force anyone to respect you respect reflects through the way you treat people the way you behave bagamba Yekolera teyasoma olugwalo ogedde yes yes so Bebe Cool mu batugamba nti tuli bavumi gwevaamu kiddamu Bebe Cool mu batugamba nti tuli bavumi gwevaamu kuba ekyo nkusuniddeko busunizi ekyo nkusuniddeko busunizi Bebe Cool agamba nti ono politics wa kuvuma Bebe Cool tompangako kakadde kalamba nkagabira abaana bavume Ssemujju Nganda ekiyenje mu biseera bya boycott tompangako kakadde nkabunyisa abaana ba Gagamero family
bavumesse mu Junganda mu biseera bya boycott every musician who sang Tubonga Nawe with Museveni. Yekolera Bwiino yena yagala kumujjayo abantu okusasula abaana abagenda okuyita Ssemujjunganda ekiyenje. Today the same person agamba nti respecting nnyo Dr. Besigye mu biseera bya boycott wavuma Besigye emirundi emeka ku mpewo. Abaana nga ba Jonaiga, ba Sultani Faizo, ba Simanya Joy Shantero, n'oyo Calvin Kayanja. Babuuzo bate bafunangako message okuva gyendi tuli mobile money 10 nga yakuvuma Ssemujjunganda na Besigye. Era nga Ssemujjunganda tumuyita kiyenje. Nga gundi ani ono onani Dr. Besigye nga twamukasako maaso nkanumbu amaaso gamulingebbwa. N'otuvumya Dr. mu amaaso gamulingebbwa. Bebe ku twagamba nti politics w'ennaku zino wakuvuma. Bameka be wavuma mu 2016. Life y'abantu ameka bosanyizaawo ng'abaana bakuba propaganda. Kwe kyogamba nze okujja ne nga Museveni mulago teriiyo ddagala oba Museveni kino kinene nnyo okusinga okuteeka ku muntu ekyobusiyazi n'ekyobwa Illuminati ekyokusaddaaka omwana gwe yawa platform mu luyimba nti City Alos mu yamusaddaaka. Wewe wacha maneno njagala okikutegeezaako. I can kill someone with facts, not with gun, not with panga, not with hoy, not with kasare, but with facts. Baby, cool. Leave us alone. Most of me, leave me alone. You know nothing about me. Gomani, Bebe cool. Mugagamero, ye wali nga chitwaitanga character assassination. In Gagamero cool. Twaina chitwaita character assassination. We can't kill you without touching you. Tukusanyiza career. Sisa bafana wali na yukola tolabanga ya fedda. Goloza Firebase yasanya ubafana. Leon Island yasanya ubafana. It was we Gagamelians who killed Ziza Bafana's career. It was we Gagamelians when I was still working with the man himself, Bebe Cool. So Bebe Cool, njagadde kulagako bulazi nti gwevaawo njakuyisabo actually gwevaawo. That's what I can tell you. Gwevaawo. Otherwise ojja kita kirenga kifuwo kizza munda no kyakireta gadange Yekolera ojja kifuwo kizza munda. Wayogedde ku Sabiti yagambye atya? Sabiti no yali ayogera yali akola nnyo kugundi ku TV eyo NBS. Naye kati yafuna omulimu akuutira maama Kizigo ndoza yamukwatidde ensawo. Yazze n'agamba mbu politics w'ennaku zino takyalimu nnyo debate, politics wakuwawaala buwawaazi. Okay, thank you. Politics talina kubaawo. Osegeera. Kubanga ate mmwe gwali mulimo gwammwe kwe mu debatingira. Osegeera. Twagala kumujjawo. Ffe twagala kumujjawo. Njagala okibajjukiza. Ffe politics twagala kumujjawo. Osegeera. Kubanga mwe politics gye muli ategeeza kutta. Ffe gye tuli ategeeza kuvuma nga mugambye. Sibe kiri? Kati aveewo abavumwa baleme kuvumwanga n'abattibwa baleme kuttibwa. Era bwe tumala okukyusa Uganda, politics ow'okuvuma n'ow'okutta aveewo. Abantu baddeyo mu byabwe bakole ebyabwe. Y'omwaddewo. Naye k'otugenda nti politics takyanyuma. Sure. How can someone okola statement ngo? Kwegamba bo politics owabwe anyuma yono w'okutta abalala basirike. Yo w'okusiba abalala basirike bakuwe mu ngalo. Yo kwegamba
takyanyuma yabanyumiranga luli nga muli ne basiru bannammwe olina omukubo oluyi ebintu nebisigala nga biri nomo notatta omujulunga ebintu nebisigala nga biri nomo kubanga akagoba kali mu ngalo zaabwe notanankonda muwanga nebisigala nga biri nomo notalonda Nyakairima nga tewali bagenda ku questioninga notakazini kakati kuguno omulembe mutuufu bwagamba nti tebikyabanyumira kubanga ku questioninga abantu babuuza accountability omero tango okola mu ofisi yani tamonge ono yazadde omusota Anja nitamungi yazadde abaana babiri naye omu musota nkwegayiridde tubyogera kakati obeera otya nga okola mu ofisi yani tamongi nga kayekolera eno kajja ne kamulizoninga out ne kamugamba balumbuyira noga nti binanyuma I can understand tebinyuma kuba tetubawa gaapu kubinyumisa abaana b'omulembe guno mwalinnya mu mugaati otegeera kyekyo nno muganda wange genda kumulamu oyanziza muganda wange ensonga eyo nakyo obudde nno ssebo tubututte naye bane mujja tusonyiwa tukyalina nebyokwogerako omulimu gwo gwa kusharinga ate bw'oba oli willing eno program osobola ogiteekamu akasente n'olwomukaaga olujja ne tutandikira awo muganda wange yekolera wabaddewo ensonga omanyi ffenna tukola emirimu gya njawulo ku social media kuno era nga tulina bannaffe abakolera ku Facebook nga bo bakugu nnyo ku Facebook naye tulina ne baganda baffe abakwata app eno eyakajja ndabye nnyo emabega nnyo nga balumbye omwana ono oba muvubuka munnaffe oba komuredi munnaffe muganda waffe ono waliwo ekibooziboozi ekijja muganda waffe ono waliwo ttiimu y'abantu abamu gye saagadde kuwanya obudde naye mbadde njagala tukyogereko waliwo muganda waffe awangalira South Africa eyo bamuyita Umaru Kisekka omwami ono akola activism ku social media kuno ne ku TikTok eyo naye waliwo ekintu kye bagezaako okuzimba era nawulirako kiriika emu ng'egamba nti President Kyagulanyi yakola bubi okugenda n'asisinkana omuvubuka ono bukyali kikonfaminga ti Kyagulanyi sentamu yamutuma n'avuma abantu n'ayawulayawula mu kitwago era nalabyeko n'abantu abamu mu gundi muno abali ku saidi yaffe sijja omanyi nze njaga nnyo n'enjogera eno program bagiyita namwatulira nalabyeko muganda wange Mighty Family buli lwaba akola live ye awunzika akuba omwana ono naye nze ngamba nti twandibadde tutunulira nnyo omuntu kyagattako bw'abanga bwagattako wanene nnyo ate nze ndaba twandibadde tuwerokaminga abantu bangi nnyo tube nga tutwala ekintu kino mu maaso ganda nga ekintu kino gw'okiraba otya yeekolera siringa alumba Sami naye Mighty Family Sami gwe bw'oba wakolako statement ng'oli ku live nti ng'okutta ejjambiya oyambadde akakofiira ka Nuupu ebijjambiya ne bituuka ne bigwawo e Masaka mbagirawo n'ogamba nti Segawa Museveni teyamuwambako mmwe mwamuwamba muvumaganye Museveni nti awamba abantu enkya nojja ne weetega His Excellency Bobi Wine n'ofuna ekifaananyi sina kumwetega nojja oba oluusi nagamba owaye abantu amu feelings leka zibavuga bwe bati omwana ono alika yalina feelings ze ku lw'engeri gy'ayagala eggwanga lye kakati gwe bw'aba yasobola okusisinkana ate ogamba otya nti talina sisinkana ku Kisekka atawemulanga nako ekirala Bobi Wine yasangako ku Kisekka ewakaawe Bobi Wine yakyalira Kisekka olukuŋŋaana lwaliwo era bonna abajja bafuna omukisa okukwata ku president mu ngalo okugwa ku president mu kafuba Sami ensonga ndooza gye basinzirako ga nti Kisekka avuma ndooza bino ebyono eyagwa wesagala kuwa platform mulabyeko waneeno sebo leero wabaddewo ne ati yagwa talina bookings nti olw'okuba Kisekka yabirimu kakati bannange kati today alien akulaze nti waliwo post efulumya agenda kuyimbira ewa muhozi then abadde wakuyimbira wa MK then kobakani era otyanga Kisekka abantu amu muba backward nti temusobola kubirengerera wala kati abasooseyo okulengera afuuka mulabe wammwe kibi nnyo nti omuntu ate akoze statement eyo anyampye emirundi mingi simanyi oba akikola with intention oba feelings zimuvuga kubanga nze saagala kukotinga muntu obubi masaaba
omuntu feelings ziyinza omuvuga olw'obulumi bw'ayitamu n'ayogera ekigambo ekikyasinza okuba ekikyamu nga naffe kitusuuliramu naye oba oleka Bebe kwate bwe kayonoona totuga katuge okassa n'okayonja n'omala n'okolaki n'okalera omuntu yakola statement nge ffe twawamba omuntu nga twavumaganya gavumenti ya Museveni bannange okutta ebijambiya tugenda kusitamaza mawulire ne bigwawo Masaka olaba ggwe waweebwa omukisa n'osinkana omusajja n'ofuna ekifaananyi nno oba yasiniikinga oba yakifuna mu makubo matuufu naye ate omumala okiseka gwe yavaayo n'ogamba Bobi Wine talina kiddako bayina wogeze n'oleeta akagamba nakulaba n'okuba ne screenshot nti bandugu Antony Muwedde president azze n'andaba wemikisa kanjogera ku nsonga eyo yekolera ogenze n'onzijukiza akantu ako kubanga nali wano muganda wange n'akola statement nti Bobi Wine naye talina kiddako ate ekikwewunyisa ku Kyagulanyi ye gwayogeddeko bw'atyo najja n'amulaba live ne bakuba ka screenshot n'akateekayo chance n'amanya nti oluusi feelings zimuvuga oba ki then Bobi Wine wakoze ensobi okusisinkana Mumalu Kiseka aliko ebigenge Bobi Wine wabeera ku mikolo president waffe omulungi waliwo aba NRM ne bajja ne bamwetega era muganda wange ne bajja ne bamwetega namuwa ekifaananyi kubanga guli mukolo waliwo lwe twali mu kkungu bagira obasse baana oyo Museveni ne yeetega Bobi Wine n'amuwa engalo akwatemu nga Bobi Wine omugunjufu yamukwata mu ngalo ate Mumalu Kiseka idiots an idiot amaanyi ge batadde ku muvubuka Mumalu Kiseka oba olwokubandooza gyoli njagala okugamba nti buli ky'oyitamu kyekyo kye nayitamu ate ggwe oli wa mukisa nti toli ku ground nze nali waka ku ground nga buli lunaku debate yekolera avuma gwabadde okimanyi nti bagiza ne mu gwokutaanaawo yikyuli yakafa buli avayo yekolera buli enjoka lwe zikaabanga nga waakamira empeke ne zeekyanga manyira eddagala ttuufu likola zino Mumalu Kiseka enjoka eddagala ly'oli mu kuziwa liri mu zitta ziri mu kwekyanga ate buli lwolikolanga omulimu ne wabulawa complainingako manya nti togambayo naye Kiseka ensonga lwaki bakwogerako kitegeeza ogambayo boy oli wadala tweyanza ge Buganda ge yekolera wabotola amabiina ago obudde butuliridde empindi naye tugenda kugezaako okujjabulajabula Ganda ge yekolera olw'olunaku olwaleero olina akantu k'okoze kabadde ku mukutu gwo naye mbadde njagala naawe okayiseeko waneeno kubanga ano tulinawo abantu baffe abatafunye mukisa olunaku olwaleero tubadde n'abakungu babiri omubadde Abedi Bwanika abadde ku CBS radio ewulirizibwa abantu ba Buganda ne Uganda yonna bambuuziza ku nsonga z'ababaka ba paalamenti okwekyanga ne bafuluma paalamenti olw'okubanja abaana abaabula oba n'okubanja accountability ku bibaddewo amukulu Abedi Bwanika abaddeko n'omusajja omundoozi ojja kuba omutubuulira ono wa FDC nabo balina ebigambo naye Abedi Bwanika tumwogerako specifically lwaki Abedi Bwanika yagira ku kaadi ya National Unity Platform ate njagala omanye nti radio nga CBS ewulirizibwa kubanga egenda paka mu kyalo abaddeko ne bamubuuza ku nsonga eyo n'agamba mbu ye politics we si waakulinnya ku mmeeza era yali willing okwongera okulagana ne Museveni okulaba nga bayamba bannayuganda njagala kubuuza muganda wange yekolera Abedi Bwanika nga bw'omulaba nga ali ku kaadi yaffe ya National Unity Platform ebigambo bino byayogera bitwongerako ng'ekibiina bitunafuya byongerako ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu n'okutwala eggwanga mu maaso oba bajagamba nti ffe tuli ba dikiteeta kati mba mugamba nti gavumenti emujagala kitegeeza nti Museveni lwaligenda buli muntu abadde mu gavumenti ya Museveni ajja kuba talina bwogerero wane Uganda
Masaba. Yes sir. Omwana wa pastor wawagira ekyabasajja okulya ebisiyaga n'abawala okweri ebisiyaga. Kiba kyongera ku famire oba kiba kitoolako? Of course kiba kitoolako. So Masaba Abedi Bwanika ali mu famire y'aba pastor mwana wa pastor ne yawagidde abasajja okulya ebisiyaga n'abakazi okweri ebiki. Kikitegeeza ekyo. Kikitegeeza nti omwana wa Sheyi awagidde abasajja okusamira. Omwana wa Sheyi awagidde kisaddaaka abaana. Tegeera. Yes sir. So ne munanga Abedi Bwanika era siyinza kumwewuunya nnyo. Mwononereko obudde bwange nnyo mwononereko amaanyi gange nnyo ngambe bannanga Abedi Bwanika kubanga Masaba mu nsi muno singa Yekolera alijja naawe mula oli ga muganda nga abadde ati ne full figure bad black we bawemula mbebaffe otegeera talizeti oya Abedi Bwanika omutuufu bamuyite wali ekikukunadde muwanikire buwanikizo oti ssente zirengejje ziti olaba yavaayo naawe obujulizi ku gundi ku mulembe gwa Besigye nti akalulu 7 ke yabba kaali temwali na kubba naye lero sigenda kunenya Bwanika nja kunenya nnyo vetting team kubanga obubonero bwa Bwanika kuva mabega bwaliweraga ne bagamba nti omuntu omuwa omukisa naye sitani talokoka. N'ekirala kye nandibadde ngamba ku nsonga eyo Yekolera nga tugenda ku kasembayo osanga n'abamukyaza bano balina ekintu kye baagala okuvuga tugambe nti ne ttiimu zino ezikyaza katugeze radio TV eki baba bakyaziza nga bamanyi nti bagenda kunafuya oba babagamba ganti oyo gwe mubamukyaza ndako nno nga tonnagenda wala omanye ekisinga okunyumira waliwo akantu kenzukidde mukaku yali ku TV mukaku yali ku TV n'agamba nti ababaka bannu ebitundu 7 ku buli 100 yabatwala parliament kyokka ye yalemu okwetwala mu parliament. kwegamba yete yalina logika agenda mu parliament naye yatwalayo 5 yatwalayo ekitundu ky'ababaka yatwalira ababaka ebitundu 7 ku buli 100 ye ne yeremu okwetwala. Agatonda agenda muganda agekolera sibula abantu kale sibula abantu. Yenze Yekolera itongwa. Sibula abantu tuve wano Uganda agekolera. Madam Sajo. Kakuleke ogende. Ganda bagina se. Madam Sanyifu nnyo kubeerako wano omulundi guno ogw'olwaleero. Mwebale nnyo. Wenna abalabe program eno okuva gye yatandikidde. Paka eno gye tukooyedde temujjangu okwo mwebala okutuwanga ku budde mwebala okutwasikanga ku budde. Ni ku budde mugatteeko data. Ekyokulya miko. Okwano n'ekyokulya. Tweyaze. Kale. Oyo nno muganda affe Yekolera abaagala okusponsoringa program eno bwe beekukoledde genda ku mukutu gwa Yekolera music analyst enamba eyo kweri teekako data waffe teekako kasoda bwe banga program ekoledde bwetyo bwe tutematema ensonga naye sigenda kwongera ku bigambo muganda wange Yekolera byayogedde kuba nange mmanyi program kye mmanyi muginyumiddwa era tubasuubiza nti olw'omukaaga olujja tujja kwongeramu ebinono oli waddembe okuyimira naffe ku program eno ng'otuukira muganda wange Yekolera enamba ye always ebeerako ereeta amannya ga Abudul Kikomeko eno ye parliament y'abantu program gye mwalonda ne musiima ebeerawo buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 3 paka gye tukoowera mwebale nnyo baganda bange supportinga okutuwa amawulire okujja mu inbox ne mutereezaamu thank you very much ngenda kusembayo nga mbaga abaganda bange week eno oba omulamu gwe tulina okubeerako tulina okubanja ba political prisoners tulina okubanja ba political prisoners tulina okubanja abaana baffe abali mu makomera aga military tulina okubanja akalulu akabbibwa kubanga
Museveni twamuwangula era ndi wano okugatta amaloboozi g'Abannayuganda bonna okutegeeza ekibiina kya National Unity Platform tituli wano tulindiridde feeze ey'okubiri etandika ddi kubanga twali tusitudde omusinzi nga Bannayuganda bonna balina timetable ebigenda mu maaso nga tumanyi nti tugenda kubeera Busiya ne twetegeka gavumenti ya Uganda oba Bannayuganda beetaaga kukuumira ku bunkenke buli kaseera gye tukoma okutuula ne tusirika ye Museveni akwata omusimbi n'aguywa mu music abantu ne batamiira ne batandika okuva ku mutwe ne batandika okuwenga ne batandika okuva ku musonga tuyina okubanga Bannayuganda tubakiipinga buli lunaku nti Museveni agenda leero so negasse mu Bannayuganda abasaba timetable ya second phase era tujagala mu bwangu kubanga gye tukoma okucerewa Bannayuganda balinga baana bato uyisaamu ennaku 2 baddayo ne beebaka naye bwe bakiipingira ku timetable babeera active. Museveni tetulina kumuwa budde kwerowoozaako we twakoma we tutandikira abatudde ku timetable mujanguye byonna bye mukola mu byanguye kubanga obudde tetuyina. Bannayuganda bakyamuka mangu ate bazikira mangu temwerabira essaawa ya kunoonya kulabanga Museveni tumubuuza otulo eyo y'ensonga yaffe. So n'obugambo obwo munzikirize mbasiibule Mukama abankuumire Mukama abanjagalire mwenna ababadde ku program abasharinze abalikinze abakoze buli kimu mwebale nnyo mwebalire ddala kano ke kasembayo muguleewo Twitter guleewo Twitter muguleewo Twitter ekola muguleewo TikTok ekola mubeere focused tumanye lwaki tuli wano kubanga abasajja tubatadde ku kisenge batusudde waawe ebiboozi simanyi gundi aze ne tulemera ku musonga tubeere focused. Bw'oba toyina byakwogera ati siteekako ekifaananyi kya Olivia Lutaaya bw'oba toyina byakwogera ati siteekako ekifaananyi kya Kibalama bw'oba toyina byakwogera ati siteekako ekifaananyi kya Rita Nabukenya tubanje justice. Don't be diverted. Bwetyo bwe tugenda okuwangula abasajja baffe. Kama abankuumire. I sign out. Bye bye.